Pulezidenti Yoweri Museveni ne mukyalawe Museveni beetebye ku bingana n'emikwano kujagulizaako abaana baabwe. Odrek Rwabwogo ne Patience Rwabwogo Museveni Rwabwogo kweza emyaka 2 mu ffumbo obutukuvu. Ababiri bano bagattibwa mu ffumbo obutukuvu nga 2 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka 2020. Ebijaguza emyaka 2 mu bibadde maka gaabwe agasangibwa ku kyalo Kakyera mu Gombola Nyakisha mu disitulikiti y'Embalala. Ebijaguzo byatandise n'okusaba okwakulemiddwamu Bishop Joshua Lwere nga yayabibwako Pastor Wilson Mugalula. Abafumbo bano bazzeemu okuba ebirayiro byabwe. I, Odrek, take you patience again to continue to be my beloved wife. To have and to hold from this day forward, for better and for worse. Nga yogerako eri abagenyi Pulezidenti Museveni ategeezezza nti kibadde kisa kya Katonda olw'okubawa amaka abaana n'abazzukulu. You got me my wife, Mama Janet. I thank God for that. And then we got children. Ategeezezza nti abaana baabwe balina obukuumi bwa Katonda nga bayisiza mu bingi okutusa bali okuviirira mu biseera eby'olutalo. Uganda was in political troubles, and because of that, it was a miracle that we managed to get families. Yeebazizza Katonda olw'abaana be Odrek ne Patience okweza emyaka 2 mu ffumbo obutukuvu n'okubabeezaawo. Congratulate them on the 20 years and wish them togetherness for the rest of their lives. Pulezidenti ategeezezza nti mwana okuva mu buto wa mirembe era abasiimye olw'okukulaakulanya ekyalo kwe babeera. She liked sleeping. When she would sit in the car from Entebbe to Kampala, she would sleep all the way until she was a very peaceful child. So I'm very happy that they have been able to preserve their marriage. Mukyalawe Museveni ne yeebazizza Katonda olw'okubawa emikisa egitakoma ne Uganda okutwaliza awamu. Mbwenu ninteekateeka ngu Uganda erina omukisa habw'okuba Ruhanga atubeerera omwesigwa nk'eihanga, twena tushemereire kumusiima nk'eihanga kuba nitureeba omu biro ebi okwensi eri. Agambye Katonda abadde wa kiseera eggwanga nga gino kyerekera mirembe n'obutebenkevu obuliwo. Agambye nti bakuŋŋaanyirwa kisa kya Katonda akumye abaana baabwe mu myaka 2 egy'obufumbo obutukuvu. Emyaka 20 ehingwire akabahindura beesigwa one to the other. Ye Bishop Lwere n'ekala abalaba b'amakanisa ng'abalokole mu ggwanga yeebazizza Pulezidenti Museveni ne mukyalawe olw'okufuna obudde nti babeerawo nga Patience ajja kusa emyaka 2. There is a saying, success without a successor is what? It's failure. So when God gives us children, He wants us to continue with whatever godly principles has taught us to pass them over. Lwera ategeezezza nti empagi y'obufumu nkulu nnyo mu bulamu ng'esaana okumibwa era abeera afumbiriganiddwa. Pastor Patience Rwabwogo nga ye musumba omukulu mu kanisa ya Covenant Nations Church ne Odrek Rwabwogo beebazizza Katonda bakumye emyaka 2 mu bufumbo. These past 20 years of our marriage, you have more than proven your goodness, love, and faithfulness. We started out as only 2, but now we are many. Beebazizza bazadde baabwe ne ffamire yaabwe olw'okukkiriza okubawo ku bijaguzo bino. I ask forgiveness from my husband Odrek and from our children and from my larger family, your church family, and from our friends.